lwaki Juliet Zawedde akola amawulire nga atamidde ekisookera ddala kakati bulijjo tumanyi ettamiro likola ku bantu nga babagulidde bugulizi okutamira okw'ekika kino twali tetukumanyidde ku bagagga omugagga n'anywa n'avaako nga ne baagulira tebannavaako mulengera ng'aloola buloozi bamugamba tukuwe ku mazzi gukkakane nga wa wuuyo agwa bugwi omugagga mu bbaala babadde ku Zavira nga Chameleone apafominga Bushoke waayimbamu n'abalala abayimbye kati omukyala y'omu n'akwata Chameleone waffe n'amuteeka kutugabane emimwa gyabwe gyagenze ku mukyalo ono mu kiro kimu osaaga ne ssente wuuyo omugagga Juliet Zawedde okuva mu Amerika ng'aliko abawugizi b'obunyama aba buli kika buli omu nga waali bo tebatamiira naye ne baleka omugagga n'atamiira n'atuuka ku ekyo mu bantu buli muntu asobola okukola kyayagala as long as you have money. Chameleone ki kyatakoze mu kaseera kano kuba sikaati azambadde bamutadde kutugabane ne bagabana omukazi omu emimwa mu kiro kimu kati Chameleone mumubanja ki enyimba aziyina mumwagaza ki kati bibi abikoze byonna abimazeeyo ate kati abikola mu lujjudde takyekweka oyo si ye namba emu wa Uganda Dr. Hane baba bulijjo tumanyi bano abakyala bajooga bavubuka batalina mirimu nga tumanyi olwa ssente zaabwe bakola byonna bye baagala naye ssebo kati bajooga n'abakozeemu amannya gaabwe ne ssente kuba bakubuuza abantu abalina mu ssente mu bayimbi era Chameleone ajja ku lisiti ye Bushoke simanyi naye ati ku Chameleone sokugamba nti tali bubi ate n'erinnya lizitowa nnyo kakati omujjanjabi ali mu kwesasula eyajjanjaba Chameleone ali mu kwesasula wakomba ku mimwaji wakomba ku Joli Bushoke omuyimbi omulala omanyi mu Uganda wano oseka wonyiiga siwe kiri mu Uganda tuseka tunyiigamu Uganda tesoboka banafu esoboka ffe ba mitima gyakola ki gyakaluba okomentinga no deletinga comment this is Uganda kati ebya Chameleone byebyo kati tujje ku Bebe Cool ng'ogyeko okukola album n'okutambuza album kati yamanyi n'abayimbi abali global kuba tulina ba global artist tulina ba international artist n'ebirala kati Bebe Cool agwawa naye ekikulu kiri nti annyonnyola ku global artist we yatugiddemu ne Eddie Kenzo mu list eyo omanyi Bebe Cool ne Eddie Kenzo byatandikira ku Coffee Marathon eyo Bebe Cool alina gy'atakkiriziganya na Kenzo bye yali yeemulugunyaako kuba yakiinamu omukono naye paka kati tannazikiza kati kayongera okutunnyonnyola ku global artist naddala nti list yawanze Eddie Kenzo. Global artist akubye continents musanvu zonna n'aziza wali amanyikiddwa ne bwaba tannatuukayo naye nga amanyikiddwa continents meka musanvu bwe anaabaayo omuntu ng'alinayo explanation endala sikiinaako buzibu naye mu ntegeera yange a globe has 7 continents and we have artists who have hit 7 continents. Burna Boy is hitting 7 continents and he's performing on 7 continents. Michael Jackson performed 7 continents and hit 7 continents. This is advice from Bebe Cool. Every time an artist makes himself comfortable by saying, I'm there, natuka, that's why they are going down and they are left with one thing, to keep convincing others that they are there, rather than their music to speak that they are there. Of late mubadde muli mbivulu byonna muvayo ne mugamba bisaze. Lwaki bisaze? Abantu bali mu bagamba titoyina kipya kyotugamba.
Chechibi flopping sabyo naka. That is the only reason flop njerere. Era mbawoninga mwenna ababyetantaze ebivulu. Abayimbi mbegayiride muddeyo mu studio mukole content asobola okusasulirwa abantu ku concerts. Muleke kufuula abantu kutwononera mwe musinze n'otwononera mu aba flopping. Kwanga gwe bw'omuba oflopping batanga okulooza nti ffenna tuna flopping. Oba okitegeera. Kumbe ku buyimba bwa 5 bw'olina ogasseeko kamu akapya. Abantu basasulira 6 hours bajja ssaawa emu ekiteggwa 6. Okuva ssaawa emu paka ssaawa 5:45 olinya stage nayo oyimba ebikadde biwayimba emyaka 5 emabega. So let us be fair to our fans, tubakomyewo nabo mu bisaawe. Okitegeera naffe twe preparing tiwali kigaana ne bwe batokoza album yimba y'ennyimba empya nnya. Oli amanye nti empya nnya lazima wanazikuba ecupa yange ejja kweweddemu nga nzina. Global artist ye artist akubye continents 7. Size Bebe Cool Mr. Album Break the Chains eri mu kutambula ku speed ey'ekika ekyawaggulu. Bannaye nalabye muyimbi yavayo ne idea ku myaka gya Bebe Cool n'agamba nti njagala mbere international, njagala mbere nga music wange gwe streaminga, n'akikola ne kikwatayo mu budde butono nnyo. Kwegamba ye muyimbi ataddemu resources zonna ezimwetolodde okulaba ng'atuukiriza ekyo kyayagala. Kati atandise ku advisinga balala ki kye balina okukola. Nategeddeko Lydia Jasmine yategedde akatiba naye essaawa yonna agenda kubanga asumulwa alubamu ye. Kuliko akayimba ka Kindekere ndowooza tekakoze bubi Kisambira Karimu. Kati aleeta bulala Luwaga mulinde Lydia Jasmine ajja essaawa yonna. Kakati ye Kenzo agamba ki oluvannyuma lw'okumuwandula ku list y'abayimbi abali global. Eddie Kenzo musuuza mutuwe. To be honest, emboozi ya global eyo sandyetaaze nnyo gigenda wala kubanga eri peti nnyo. Tetusobola kubanga tuli awo tudiscussing ebyo. Ono ali global, ono tali. Bwemba, what is the problem? Ye bwe siba, Obochegera. One of the biggest dancers in the world, they are coming from Uganda. We all agree. Siwe kiri? Atenge ekyo kukona it is nyinake dafali kwekyo. Olwaliro tuyina Mati B yazze mu Uganda. Oshegera yazze kutwanjulira Grammys. Kulika mbadde siriwo naye yadde angambye naye tugenda kwatagana. Ne ku alubamu ye kwaliko abaana baffe. Oba okitegeera ani yamuleeta wano ani yamubalaga global market gye tuli kubanga tutravelinze and performing mu buli nsi tuperforminze mu buli continent mu Africa mu South America mu America mu Europe. Kakati tuba tuleseeyo kyekirala Asia ne mu Asia zonna isn't that oyo ye Edrisa Musuuza ku nsonga eyo nga weeri okuddawo okwogera ku bya global artist biba bya kisiru nnyo. So ye tabirabawo abisambaze. Kati twogere ku kibannaye kubanga tana respondinga ku kya album nti oba kati nange ngenda kuba weeno yadde yatuwaayo koyeri ya Roots, The Roots yatuwa album ye Eddie Kenzo. So twongera n'okulaba album engeri gye zikolamu. Batugambye wali Bebe Cool nti omuyimbi ennyimba nnya. David Lutalo yakikoze yatadde ennyimba 3, ennyimba 3 era ne zituleetera okuba nti kati tuli mu season ya David Lutalo oba okyagala oba tokyagala. Abantu gye bali nga bakayanira music ye David Lutalo yakola ekintu kimu yagamba kati season eno kamba we 3 omulundi gumu. Leero woowulira ku ka Red Tomato ekya n'owulira ku Kamaama alinayo kali ka Koko bonna buyimba bulungi ate yabuwa videos ezakabi oye David Lutalo. Kati bino byonna Bebe Cool bye boogera ko olwayo nti mukole music mungi ate nga mulungi ye yabimala dda. Kati tuli mu season ye oba okyagala oba tokyagala kyokka jjukiranga ate n'obukadde alina bungi. Kati Grammys bazanjudde
Marty B Kenzo gwabagambye yayanjudde Grammy Awards. Bana Grammy Awards kati ate nazo zifuuse kirala. Bapaledinze Grammy Awards nya. Kati ba producer baffe babiri bayina Grammy Awards. Anaki. Mulabe bulabi ku Grammys tuliyite olunaku muzirengera ziri wano mu ggwanga Uganda. Kati listi y'abalina zi Grammy Awards yeeyongedde mu Uganda. Awe tuli. Kale at least n'ekifo kyaffe ekyobulambuzi museum yafunyeeko awards 2 zafuuse kya bulambuzi. Byebyo ebya Grammys Eddie Kenzo zayogeddeko ezatuuse mu Uganda olw'amaanyi ge n'ebyo byazaakola okubeera nti ne Marty B yamutusembereza. Kati abalala batandise okubanga bafuna mu mbeera emu oba endala. Kale katuluyite olwokutaano bannyabo ne bassebo ebisingawo tujja kukwatagana mu kalulu bwe tugenda. Omanyi nti Paul tugenda tandika olonda abamu nga tulonda posta. Omanyi posters nalabye nga kuliko abakyala abaaka nga bikyala binyirira. Ebikyala binyirira ffe abamu tuyinza okulonda posta my friend kubanga kuliko ebyana nga byaka Shadi okawulidde nga byaka nga ate bisira. Juma Karim abasiramu webale nnyo Kisambira Karim, bigger producer Kisubi, Eric Sechanz respect, Paul ku kamera, Babi na buli omu ali awo mwebale kubeerayo. Akuume nze lujja paka wiiki ejja. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyaccommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo